ya Susan engeri gye nnyonyoddwamu etuleetedde okubuusabuusa oba ddala kabadde kabenje nga kabadde kabenje si kagenderere. Kyetuva twagala ffenna nga bannayuganda naddala ababaka ba Parliament kwaba otunuulira Susan asumattuse obubenje bwa mirundi ng'ena mu mwaka gumu. Engeri gyafuddemu ffenna yatukanze. Siba mukyambwe ngamba nange ngenda n'abo bagamba nti wabeewo okubuuliriza okw'enjawulo okulaba kiddala ekyasse mwana muwala oyo. Ekyamazima Mukama bw'aba ageze tewaliwo okufa ayinza kuwakanya obulamu bwe awo bw'essanyu bwe bubadde bulina okukoma ate agende mu maaso asinkane omutonzi we. Mubeere ab'ekisa muleme okuvuga nga mutamidde ate n'ekirala nsaba nti n'abantu bw'oba otambula n'osanga accident yimiriro kyekinge olabe muntu ki abantu abali involved mu accident olabe ky'osobola okuyambako